Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya buli mutyangira kubasaba musubscribe ngate bunjigene kado Kitalo anya echa Henry Akubiddwa Amasasi mbina masawo Pastor Rose Bugingo ko Sunday stand intagali omusumba stand intagali ko sale musajja mukamanyikidwa nga Senyonga mbayida masawo ne kasuku muina masawo kasuku yagambye atajja kuyingiza mu nsonga za Bugingo agamba Bugingo bunanga ayinza omufuna obubi manyi bamukwano nnyo mbina masawo ngenda kwambi kutusako byonna Bajita Fadi TV jabali Canada mu Toronto mbatemide kabali mu America Saudi Arabia mbebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo kubanga muji followinga Bajita Fadi TV waliyo Fadi Uganda waliyo KB TV waliyo KR TV Uganda now ezo zonna zange muzi following temujja kubanga mujjusa mbagamba nti automatically se film empya etandika lunaku lwanca temulina kubanga mujisubwa bagenda kubanka mbwe bagita Lakizale ku YouTube enja checkinga ku YouTube teka mu Lakizale episode 1 wenja ojja kuwogifuna ku YouTube following KR TV Uganda ne KB TV ojja kubofuna updates ne reviews ezikwatagana ku filimu za automatic wano ku Fadi UG News gaba mawuli ne Fadi TV gaba mawuli zi following as na YouTube channels nya muzi following KB TV KR TV Uganda na Fadi UG News Fadi TV UG je tuliko akade kano kitalonye cha Henry Akubiddwa Amasasi e South Africa banange ebyegwango bachichi bane Uganda bangi babonabone South Africa eyo lwakoba kyanonyeza ku musajja mukulu Henry ono gubakubya Amasasi n'afiirawo amagamba nti yabadde yenyigira mu bubbi e South Africa bali abantu zibantabula Bayavantu banange bibalumba amaduka gabana Uganda ne babanyaga eri South Africa wabokola ngo limu na Uganda bango limugwira boino okwegendeza ate banaye babonyabonya nyaba na Uganda e South Africa eyo era bakolerayo bali ku bugubi ekisooka eri omuntu oli wadde mbogano ogula mu dduuka beeyisanga abazungu ng'omanyi ebintu by'abafirika oluusi kati bw'oteekawo ekintu bwekityo oba bawadde kulya buli omu asobola okuafodinga emmundu n'abeera nayo beeyisanga abazungu akati awo ekivaamu kuba kuzikozesa ku luutinga kunyaga baaba South Africa kikambwe nze buli kadde msiba nfuna information eyo bannange ye South Africa yo era oli waba agenze n'akolyewo n'akomawo n'akasente ke baaba abanga agenze mu battle balutawo lwennyini bwatyo anyway yatiddwa Akubiddwa Amasasi mu kavuvu ngano nziboli abadde bagoba babbi abadde bavandooza okubba edduuka oboli awo anyway ne gamukwatiramu oboli awo anyway nga yabadde kabinja kaaba ababbi bakyagattagatta information mu nasi wa Uganda Henry yegwelengera mu kifuananyi bwatyo Akubiddwa Amasasi agamutiddewo era n'enteekateeka z'okuzza omulambo zigenda mu maaso baagala akomezeewo mu ggwanga Uganda gy'abaziikibwa bazadde be aziikibwe ku kika kye yali agenze South Africa ku kyapa nakola ki nakunoonya kawogo munnange nga omanyi ensi kutetenkanya wano mu nsi ffenna goolo ssente ffenna wano ku nsi goolo ssente ensi yo baaba buli muntu akeera ku kyapa akeera kunoonya kasente munange bibyo kitalonye kya Henry Bajita Fadi TV police South Africa etega amazzi n'okubanga egattagatta bu video erabe bw'oba ku CCTV camera olabe Henry yabadde omu ku abo abadde bagenza okubanga babba Henry Amasasi gamukutte bukwasi bakyagattagatta balabe ye ababbi ebintu baakuttewa bakyagattagatta police ekyagattagatta information mu ggwanga lya South Africa engavudde ngezikosadisine wa musumba Aloysius Bugingo musumba Aloysius Bugingo avudde na confirming anagamba ati mwaka gwa 2025 ajja kuba alaga omusingi ogwa Pentagon agamba ati agenda kuba abiranjula mu mwaka omupya ogwa 2025 agamba nti eby'omwaka omukadde kabigende tulinde omwaka omujja ogwa 2025 agenda kuba ayanjula bipya byere oyo ne mukwano ngekasuku bamukwano nnyo obula kasuku olusi tatera kuyingira nnyo mu sagaazi za Pastor Bugingo seyaawe nnyo tatera Matumula kasuku olusi ayingira nnyo bintu ebisinga ebyabala kati kubanga ndooza mu nsanga za alien skin ono wa fangoni abadde azirimu nnyo
ana ebigambo bye yasalawo ng'agamba nti emmotoka baaziwambye naye ng'emmotoka oli emmotoka yazigula naye Kasibo Kasuku yagambye emmotoka baazimuwola bwozi era abaazimuwa bagenda kuzitwala naye nga eyamuwa emmotoka yabuli n'agamba naye Kasuku biki by'oyogera ebisigadde abingiramu n'ebya Pasita Bugingo abanga atabiraba era basitaani ntagali balumba betwala ne Pasita Bugingo Kasuku asitika kye seya munange seyaawo abaseyaawo bamukwano ne mukulu Bugingo ategeeza nti mwaka gwa 2025 agenda kuba ayanjula omusingi ogwa Pentagoni. Jjukira kakande eriye natera okuba ng'ekomekkerezebwa era ng'endiga zisabiramu n'onkwadde tennaggwa ne kakati saazo bagimaliriza endiga bwe zikola ki wezisaba kyakimaanyi naye ebisa ebisinga bazikera omuntu ng'okomye bweru kati olowoozaamu ogende sigamba nti oba ogenze kusaba oba ogenze yasse kufuna content nokulaba kigenda mu maaso mu kyaki jeri kyaki enye yatugiyitako awo siba tugiyitako eyamukulu kakande eya Bugingo agamba 2025 ajja kuba alaga watuuse Stanley Ntagali ne Bugembe bamulabadde nti abeesonyiwe naye nga naye agamba tabatya beetwalaganya Bugembe Stanley Ntagali Pasita Bugingo beetwalaganya naye nga ate Bugembe tatera kubeera mu ntalo ne Pasita Bugingo yamutankuula Pasita Bugingo akyokooza nnyo Bugembe amukyokooza nnyo Bugembe kane Stanley Ntagali yamugasseemu ne Ssenyonga Pasita Bugingo ne Ssenyonga bamanyi okwetwalaganya era Ssenyonga naye si muntu wa ntalotalo naye ate Pasita Bugembe tatera nnyo okubeera mu ntalo zaabwe kubanga ne waludde n'entalo zaabwe bano Bugingo ne Ssenyonga oluusi Ssenyonga amanyi okukyokooza Bugingo naye ate ndiwawo okulaba Bugembe ng'akyokooza Bugingo kibategeeza nti Ssenyonga Bugingo okulumba Ssenyonga nyinza obutakibaako na buzibu nze naye ate bwalumba Bugembe tatera mulumba oluusi Pasita Bugingo yakyokooza Bugembe naye Ssenyonga amanyi okumwogerako n'amukolako topic anaye bano bakyali bannaye ne Stanley Ntagali ndwawo okuwulira ng'alumba Bugingo just abasinga bamugambyeko bugambi ku ssala ziyakoze ziyasabe ne baba mukaawo bitya naye nga 2025 temusiba omusingi gwa kyaki ya Pentagoni Pasita Bugingo Akakasiza mu January nga tumuyingidde 2025 tutandika omwaka omupya n'omusingi gwa Pentagoni mbagamba nti temulina kubanga musubwa mwongere okubanga mufollowenga Fadi TV gye mukulu Bugingo bw'atyo bw'akakasizza agamba nti Pentagoni ejja kuzimbibwa amateeka akkiriza oba gaana eteekwa okuzimbibwa yagalagaana mubeere bulungi Fadi TV mbagala nnyo.